Abantu example bakoledde NRM ne basiraana oba gwe beeyambulirako ejami culture. Kakati jami culture kikirwaki atunula bwatyo kambabuulire one ensonga esooka disappointment. Jami culture muyimbi mulungi, composer mulungi, buli kimu kirungi, disappointment etandikirawa NRM ku bantu ambe yeyambuliddeko omu ye jami culture n'omukyalo mulaba muyita mama Janet wa mama Kisanja atambula mu kuba ayita Katonda kinkuga emisambwa n'emizimu n'ebisirani n'ebipali bye NRM byonna byagenda kwabo. Lwaki BMK alese mukamuwezi mu mali ye according to me kubanga ebisinga tebibadde bibye twafadda. Ebirowoozo byogenda okulya mu programu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu Ssekinoomu nga bw'abyogedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamuseza mwenna wonna obeera nga osinziridde okutulaba. Amanya yenze Sakozi Farouk mbanyingiddewo ne muganda wange Kaye Wisdom tukumenyeremenyeremu awo obeere nga otegeera ekitambula n'ekijja mu maaso awo. Tuli powered by Sozo Property Consultant bo bagamba nti munayo boine ebyawaka eby'omunju ebyerosand bibawe kati. Ne muganda wange Adaina Fambo bagamba nti endwadde zonna ezikulemeddeko weebali babeerenga bakikwasaganya mu mbeera emu oba endala. Muganda Kaye kyekiriwo? Ndi fiti nnyo. Ndi wano ndaba Uganda weetambula, ndaba abaana Bulaya beeyagala. Nalabye ku bifaananyi bya Madrata Nkikone nga Madrata mugira mulinde okudda e Uganda. Tebanadda bakomyewo nabanga bakomyewo simanyi kye babeerako. Ng'omusajja aganye okutendongo yagambye after December Madrata mugira mubeera mu America. Awe nebalizaamu omugagga Julius Awedde we Boston nagamba Julius Awedde yegundi ye hamu kigundu wa America. Yes, abera ku Gulf Coast yiri eri mu America. Era mama Julius Awedde omugagga wa Boston. Yes, tuli wano ne Faruku na persona okujja ne tukola show eyo. Madrata bajja kunyigiriza nenda Madrata ezo sente sizabbu. Oyo mukazi munange kankubuli abadde akola ebintu baka miliyoni bani entertainment industry nzekakule Faruku njagala nnyo mu Uganda ayamba bana Uganda bala kubanga ojja kusanga oyo mukyala Juliet Zawedde mu Boston nga bangi bamubbi bamukoze batya naye n'alemerako n'atabivaako ku bugagga bwe. So wawulira stories bana omwagala nnyo ati nze njagala abantu abayamba bana Uganda wadde nga bababbye omuzzaamu amaanyi ne byakola. Osegedde kuba mulaba nnyo mu kamera ennaku yes ayagala nnyo showbiz. Yes kati omukyala wuyo alina ssente z'aba ayagala ki omuyita Bill Gates nti akadda mu bujaketi. So kakati maama tuleeteko keyo tukube ku show nga yeeyo era mulabyeko mugambe omugagga Juliet Zawedde Kaye Wisdom mutabani w'omulala yakula ku mata omutaliiko mazzi ne serira akakutumidde. Ntumirako maama wange awo Robin Sebayige UK ne mami Sophie Germany n'abaana abali mu ddungu Saudi Arabia Riyadh bambi bangambye yankubidde bamuyita maama Mandela yangambye njagala ŋŋambe n'omusirikale bambi ali Sudan Somalia n'aŋŋamba ntumira Farouk yeebale kukyaza. Yes, so thank you so much. Abana mwena abatuwagira kyakabi nnyo nze buli munda babwe mutimba nzize kyakabi njagala katutandike speed ya waggulu nnyo tudduke ensonga babere nga bazitegeera. Muganda wange Jami Culture wamulabye? Namulabye Jami Culture waliwo namusanga nangamba omanyi ndi mutuuze wa Norway kakati we tubeere Norway actually nze omu kubakkiriza ntiki yangamba ebintu bya Norway ng'ayogera Jami Culture omusanga nagamba mbadde nva nno ku airport eyo nga nva omanyi nali ne maama Kadaga ne tugende wa Obama n'atugamba tudde kati ye bwabinyimya rwiri mbutupu olabira ddala nga bikwata era nze olala addamu okunyumiza emboozi nga tuli mu trek kati nze era nga nze ngambikiriza era nze Jami Culture ekinnuma Jami Culture yakuba oluyimba lwa President Museveni lwasinga okunyuma baluyita NNC simanyi mfuli nnyeno actually enfuli nnyeno kyagamba nti eyo nfu basi linnyeeno eyo nfuli nnyeno oluyimba luli Museveni yalwagala naye okumanya newunya abantu b'NRM nti battima balogo balina biteega
bakuba omwana oyo ne baleeta Ronald Mayinja gwe bagenda okubbiramu Ronald Mayinja yali ayagala mmotoka na milioni nga 2 bonna bali erunana ani yakuba Jamie Kalicha bonna bakuba bonna ne baleeta Ronald Mayinja kyokka nga Jamie Kalicha abawagidde ebisanja nga 3 Jamie Kalicha yakola video ne Museveni najja n'alinnya mu baasi nga lwe luyimba lwe tukozesa eyo nfuli nnyeno na twalukuba ekiro ne Natasha najja Jamie Kalicha akoledde NRM sira era if you want to see abantu example bakoledde NRM ne basiraana oba gwe beeyambulirako Jamie Kalicha n'omukyalo mulaba muyita Mama Janet wa Mama Kisaja atambula mu kuba ayita Katonda kinkuga emisambwa n'emizimu n'ebisiraani n'ebipali bye NRM byonna byagenda kwabo why olaba guy 1 ali soba 2 asobola okwo analyzing ensonga 3 abayiyize ennyimba bamukuba Jamie Kalicha bamuwe emitwalo 3 ng'amaze wiki twatambula wiki meka nenganza abadde musindi mbukadde ne mutunira bwenti Jamie Kalicha kwegama nawulira bubi nga ne bano babisata abaleeta emigaati egitawooma ye bamuwadde ebintu bitegereka kakati Jamie Kalicha kikirwaki atunula bwatyo kambabuulye 1 ensonga esooka disappointment Jamie Kalicha muyimbi mulungi composer mulungi buli kimu kirungi disappointment etandikira wa kati kansoke chenare mukijemu ngende mu family nti ebbanga lye lyonna Kadaga nga afuuse speaker Jamie Kalicha I think we yafunia paso kuingira mu NRM otandika ogikolera mu campaign ogiyiza busikiti bitya byonna nenga buli wakola propose wamala ogikola n'agireeta balinga booza nga bamugamba yadibye naye ne bagikosa ne Jamie Kalicha namusanga kawo yajja ku office nataddeyo gundi era ndi ngenda ku naye jolabe ya TP je bawa musajja wo gwe saagala kwogerako wekiwatule Jamie Kalicha yakola zi proposals ne bamala wezayitamu ne bayiye ne bagamba who's Jamie Kalicha ati bagamba wandika concept kati oli tasola biwandika kati go biwandika nobawa nga bajja kerinya Jamie Kalicha ne simu yo nga bateekako ki nga bateekako eyaabwe nga baleeta go banabbiramu iye akati anakiikira toba biki TB yoli naye ate Jamie Kalicha gwe kikuba yandibadde omulungi obyoga ate oli tamunywa watugamba kati olaba kugamba ensolo kuga proposal nga 10 nezo eza Jamie Kalicha zaakoze naye munaye nga teziyitamu naye nga ziyita mu byabala Jamie Kalicha yangamba yawandika ennyimbo banga 3 n'azitwala mu parliament ewa Kadaga nga balina osunsula simaye ennyimba naye ng'oluyimba lwe ne luyitamu oluyimba lwa Jamie Kalicha eyo nfuli nnyo eno lwayitamu byonna ne biggwa wano mu nsasula NRM erina ekintu bwe kusuubiza ssente batuuka osasula emizimu n'emisambwa gyabwe gyabagamba ati kati babuuza oli mutabani waabwe wani oba wasoma ki kati bakutunira nga gwe Jamie Kalicha tebakutegera nga baleeta bisaati oba omulala gwe baziwa ndooza emizimu gyabwe gye zibagamba kati gweobayiiza kyobola ssente zikoma mu bonza nti mbayita balogo tabasobola kukwata ssente ziwa muntu nga tali mu kabondo kaabwe alisi baziwa gundi Aptex baziwa bajjo ali awo gwe n'oba mupya ng'ozze n'ekintu Jamie Kalicha ku bimu ebimu situesinze disappointment ze NRM yogera mu NRM yecha ebisiraani bye NRM ejjogo beeyambulira ku bantu abamu ku beeyambulyako Jamie Kalicha tunula muka NRM ku bantu abamu beeyambuliddeko omu ye Jamie Kalicha kakati Jamie Kalicha mwena mumulaba ayogera bwati niye abantu be NRM abalogo beeyambulira ku mwana oyo nkubuulidde amazima nkubuulira amazima era omulaba asobola okuleeta ekintu n'akola bwati proposals zonna oyo omwana bamutambuziza Kadaga nga amukubira paasi n'agenda bituuka okuwa ssente ne baleeta abantu baabwe ye ne bamuyita basobola mukwanga siringi 10 kumbe atutte ebisiraani Jamie Kalicha toba olaba n'awunga bamuloze nnyo abe NRM lwa nsonga akoze proposal nyingi bo ne bazifunamu nga balina muloga bulozi otebe kyengamba kati ekyo kimu kisekete kyekale mubibye mbunjaga ye yamujize ekyo kimu anti ngenda kuwa ebintu nga bina ekisooka nkugambye NRM akoledde NRM siba nabawogana ngambo wandika kati bano batuuka okubba nga tebasobola mutta kibalina omukola muloga kati ekyokubiri ne kijja kisanga ng'alina ebyewaabwe ebimuliko kyali erinnya Kalicha yali ewa kubanga akkiririza mu ddogo mu byobuwanga bye muyita eddogo ennono manyanga Jamie Kalicha actually y'omu ku bavubuka bemmanya abaagala ennyo ennono zaabwe nga si bya ddogo kati bano abamuloga abachwezi ne bibangwira andi gwe baloga asindika asitamye
jukira kati we bakubba tebajja kutta bakaba kuloge ofuke wenga kati bikusanga nga nawo kiri oyagala nyewa afika stamye yes ekyokusatu nawulidde abantu abamu nenga naye abantu tebategeera nga bagamba nti ekibonyabonya Jamie Culture yeegaana taata we kati buliriza Jamie Culture we yajja mu Kampala nga taata we yatugaye kwa taata we agamba Jamie Culture mama we yafa akyali muto tu n'alwala nnyo measles lyeriiso lino okubanga lyagira kiryalwala yali measles taata we yatugamba naye we yatuuka mu senior 4 n'afunisa omuwala olubuto which is normal n'addukayo ng'atidde n'ajja e Kampala taata we n'asigala ng'alabira oli omwana gwafunisa ki olubuto bw'atuuka e Kampala n'alaba ebidongo ng'ayagala nnyo music kati n'alaba Kabuye Semboggo engeri bonna gye bali bangeye n'aleetawo ekiboozi ekigamba nti oyo taata wange kati Jamie Culture engeri gyali wangeye yaleeta emboozi eyo neyetuuma Kabuye taata we kakati nalabye abasiru nga bali ku TV bagamba mbu ekibonyabonya Jamie Culture mbu yeeyita taata we omulala nga taata we yoliye mu Buganda Culture omuntu abagwamu eddira ekimu nga mukulu kugwe nga musajja era aba omuyita taata that is the Baganda Culture era ekyo tokisanga mu buzibu kyova olaba neebaza Kabuye Semboggo tannavaayo kivumirira era tamwegaanangako tu nekisanga nga Jamie Culture muyiiya mulungi wa nnyimba firi musical etaswaziza Kabuye Semboggo kubanga oba Kabuye Semboggo n'olaba omwana nga Jamie Culture nga akuyita taata ng'atambula agamba gwe taata we naye weeyagala otegedde kati naye nalabye taata we nenseka nenga naye abasajja Abaganda babaki bambuza ku TV nti olinayo oluyimba lwa Jamie Culture mutabani olwomanyi naga nedda sizimanyi namuga olina ennyimba z'abayimbi abalala omanyi nti nzimanyi era ez'abalala nziyimba mbu yanyiiga nnyo nti ono omwana we yajja n'awulira ng'ayita Kabuye Semboggo taata mbu ne kimunyiiza neŋŋamba laba ono omusajja tomanyi nti nno erinnya Kabuye Semboggo liyimirizaawo Jamie Culture mutabani wo mu Kampala naye tamanyi oluyimba lwa Jamie Culture n'olumu kyekizibu ekiri ku basajja abamu ng'abo nti ebintu abasajja abamu ng'abo era njagala kugamba abasajja Abaganda ebintu ebimu ebibanyiiza tebiba na value nze nsobola okuva wano neŋŋenda katugaase nensanga Obama nentandika omuyita taata nekinyimirizaawo mu America okunyanguyisa obulamu kati ono taata wa Jamie Culture teyakitegedde ali ku mativi atambulaga simanyi nnyimba za mutabani wange gwe ddayo mu byalo byammwe so Jamie Culture abasajja tebamusasula n'afuna stress Jamie ekyokuna ate nga kikulu ekitawanya Jamie Culture kye bayita keeping up appearance Jamie Culture atambulira mu bulamu bwe bayita denial na twalwazaako ate 90% abayimbi ba Uganda ebali abantu abatambulira mu bulamu obutali bwa denial kamba kubuli mbayimbi baliwa asooka King Sir wawe nasooka Bob Wine King Sir atali mu kwerimba King Sir yapangisa nga atugamba apangisa n'aba gyali apangisa n'agenda eyo nga tugamba ali mu kyalo katwegombayo otuuka ku nnyumba ye ennyumba ya King Sir eringa hoteri agenda gimaliriza King Sir atalina ttaka ate ekikumanyisa nti no sente zizagizimbye mpola mpola tisi mpeebwe kati n'olabanga obulamu bwe si bwa dinayo bwagamba nnyina kano kaaba alina ate aliro fit ate King Sir aliro fit yagamba mu kyaliwo nti gotugamba anti kyaliwo mukwano gwo weri yajereka King Sir nti kale oyayimba kinze buli wiiki enfulumya oluyimba Isa n'amugamba anti ofulumya oluyimba waliwo enjawulo ya quality ne quantity fulumya lumu omwaka n'ofulumya abiri naye kuba ekivulu kimu n'enjiza Freedom City gwe n'oleeta abenaale mwekolo abo obwere so King Sir talivinga dinayo dinayo ani omulala awo ba Isaac Katumwa alivinga real Palaso real life ingasi Palaso musange motoka gyavuga yiye abalala tebalina kaadi zaayo ngani sina kugattako Bobby kwabo abaana abawala n'abo abantu ba band ennyimba motoka zibalina ezisinga sizaabwe ng'oggyeko bajje Freestyle so tuli ku bantu abalivinga real life ekisinga kyensembezaayo okutawaanya Jamie Culture is living a life of denial nalwazaako maama wange sirimu maama wange omuto naye nga takkiriza nti sirimu yamuluma kati maama wange anzaala n'amugamba wootokkiriza nti sirimu akuluma ogenda ate kufa bubi n'amuteeka ku treatment akyalina mulamu kasita yakkiriza nti mulwadde kubanga nga ffe tumugamba nedda kola bwoti ne bwoti tayagala we yakkiriza nti sirimu yamuluma
n'aba ne ku ddagala omusanga n'olaba nga si mulwadde wa siriimu. Nina abantu abamu bendaba bemmanyi nga bo baalwala naye nga beegaana baga bandoga nalwala n'ebisente nalwala bino. So Jami kyaliko kati Jami Culture alinga abo abaliving a life of denial. Why? Omukazi yazze nga amubuuza mpa ssente zange nkubanja n'asooka amuvumavuma olwazzeeko n'aleeta bannamawulire nga nedda omukazi oli yabadde mulala omanyi amaka gange gano gange kale namuwaako wano ruumu gwagamba ye Landlord. Jami Culture alivinga obulamu obutali bubwe kyovola waakusanga agamba mbadde nno nvaako eyo mu America n'enzira bwe nti kati talinga nze Wisdom agamba nti nasulako mu bwayiisi nsuzeeko eno nakola senior 4 nga nsula muki balita fumbiro natula senior 4 e Royal College Bunga. Tumuyambye tutya anti abantu aba balivinga obulamu obutali bwabwe nga beeyita banene naye nga batono bako bazibu. Kati wamala living obulamu life of denial n'ateekako kino ekibaba. Kati jukira oteekako ekibaba abamu kibakuba kibawenza abamu kibalaganga abali e Miami mu America naye nga ali oba covid yaleese ebintu anti nzija kati oba life of denial kati watakamu ekibaba covid najja kati mu life of denial bwe wandi muyambidde nga biseera bya covid nga bya covid omuyamba oba omanyi mugagga nti ojjeba oti muyamba Jami Culture bannange Jami Culture oli bulungi emune ndi bulungi badde nno nvaako Nairobi nabadde ngenze ne girlfriend wange naye wallahi ng'abadde obwedde atudde katebe kankoma bagade ak'emiti kuva ku makyanga ayayuya ye Jami Culture. So otherwise ekintu ekiri fane Uganda nti music we Uganda music industry n'abatukulembera babbi tugenda wasale kubba so twandibadde nga music industry nga waliwo structure nti National Culture Forum oba WUMA ekwata abantu nga ba Jami Culture ne bateeka awantu banne omusajja oli ayagala mu maama nti omulaba basiseewo ne kamaama omulaba soko komyeno omukyali tabayo ali mu kunenyooli nno amugamba acho nyingiridde si Selector William leero nanzise anzise kunyawe no gwe oyo Selector William soko mulabe soko sikola boti muite Selector William tulizayo mugambe Selector huyo yole Selector yole mukatuli komya weno gundi komya weno abadde akola woki kakati yole mukatuli ki ati kula nakana akatukula ntugamba baddaye Selector tabera nkona bwana bubi netu muza ko kubantu abakulaba ku gospel live abantu ba ku gospel live baruku yagana okundeeta nona Selector nze kamufulire nako otsegera so nekijja nekati system yaffe ya Uganda ne mu America wali abayimbi ababa bagudde ba Tony Braxton bagwako Tony Braxton abatamanyi gendo omunoonyeze teka mu Google teka mu Tony Braxton yali ayimbira mu group ya bagitadde Braxtons nga ba Luganda nga bamuvuma ntamanyi kuyimba naye omukuyimba n'agenda aserera mu cost financially naye system ya America bagizimba nti omuyimbi asobola okukomawo eya Uganda wogwa bwoti kubanga batufuga balaalo abala abasisi bampuuta abala bave mu kalangala tebalina kye bamanyino ne minister atwala music okujjako okuba omusamize tayina wadde kuba nalabe ne Fik Famaika waliwo akatambi akagize wakalabe abayimbi oba covid yabatabu anti okitegedde covid kati anti oduse ku Jamaica gundi Fik Famaika buli muwala yenna ayinawo miliyoni ye emu bwete uwe ai nga yegomba dde omuyimbi abo naba Bruno K tobalaba emikono basiba bakola bati emikono gibaluma oluma omusanga ali bwati Bruno K yeyayuya osanga bano bali abawala bali kuki buli muwala yenna ayinawo miliyoni nga yegomba dda Bruno Lee abana B2C B2C be Bruno Lee n'omulala be bani ali bwati osanga gundi linga ali bwati omugamba ng'emikono gikuluma covid kati kankubuli covid Fik Famaika tomumanyi Fik Famaika Wizkid wa Uganda naye manya kana kikamukoze ate tekamukutenga kagamba nti nno talaba kakoze kati nekamuga atunula eno nakuwadde sente zange kankulabi nakuwadde hilo kana olaba ekitanda kamututte na waako kubanga wa Fik Famaika tumanyiwa kamututte na waako nekamuga atunula eno baby nakola bwa ate kakati ani atula akana by the way akana kakutte iPhone Max simanya Pro milioni meka kazikutte mu ngalo nakamuga atunula eno na ali ku bbere bwata ani atulaba nadda mu bbere milioni si covid anti kyekyo kati no Fik Famaika no bamukutte bamekoloza be bayita kati bino betwayitanga abawala
kakati ata abayimbi be Uganda anti oli akola bwati Kasiba Kapo where are you waliwo abiri wano yangu nenga omanya muyita mama nachi vao covid kati mpayo omwana omulala buloke ko bagambe wabe buloke wabera mugundi buloke wabe covid era chobola president 7 we yayogedde ebintu bye nankani na omanyize na somo za benare nengamba benare mbonna abali banvuma nze president 7 siwagire nare I can't sola kwere travisirat president 7 mwagala ng'omuntu chobola buli waba yogera muteka ku page yange kaye wisdom era ogenda ku page zange ezo kaye wisdom ne kaye wisdom UG muteka ko live ku data wange naye we tusooka okwogera nga tatadde bivulu n'enkyusa n'entambula n'engenda Rwanda wabadde obulwadde abafudde singa ne Uganda yatadde ebbala n'ebivulu ne kakati ekizibu ekiriwo ona kati nagamba minister mufudde abayimbi bawano okuba bamalaaya kati abawala bakubira bukubizi mbayo omulala wizo kati wizo loza yekweka wanga akubye shamba boy wizo bamuteekawo ne bamuteeka kawunga ne bamuga ojja kuba yobanga oliawo nga Fifa America musajja watu kati ate Fifa America kati naye nga akawala wakalabye ekyatuyambye katonda watuyambye nga Fifa America akana kaliko kale katukula ne mama abakuba n'ekikazi nga kiyikeeri so binebi happening bayimbi bangi babikola babayita kati abayimbi abavubuka bebekola delivery Fifa America abadageze mu room ya mwana njagala tugende ku nsonga ya Sewanyana ebintu bya Sewanyana nawe wazemba mukutte nga bakamuta ati abayo nakugamba bwenti njagala kino kitegeere government ya wano Faruku eye Uganda okulonda kwa 2026 kugenda kulembera ebintu ebi era njagala abanupu mustegere ne Bob kugenda kukulemberwa propaganda tibagenda funa bakaye wisdom abo bulimba that is 1 2 kugenda kulemberwa sente kubanga balina go baleta batembeta omukono omwana omanyi basi baleserwa abogo n'omwana abatembeta balaba ani atunda naye bano bakyaganya otunda ku ground kikyaganya kikyaganya kubanga n'omuzadde akyaganya ovaawo omuzadde we nale mwakyaganya osetuka bakanya mukuleeta lwabogo ne gundi yakyali bwantu kubanga naye waalabanga ku ttaka bano baganya otunda nga bagamba mugira mulinda kujjukira bakaddiwa kakati kigenda kulembera ebintu ebi Sewanyana ne Segirinya okwatibwa kwa Sewanyana okwerekera Segirinya Sewanyana bamutwala lwa nakola ntya bo bali ku Segirinya bagala Segirinya NRM government enonya Segirinya why Segirinya ye the perfect mobilizer financial mobilizer banamanonya fundraiser Segirinya ye the most effective fundraiser munup kati ebya Alan Sewanyana bakita batya Abaganda mbu kigumaza kagama bagala omuntu ne bamutaako okubuzaabuza. Let me give you okumanya NRM banai they are the masters of violence and deception. Olaba amawulire ge bafulumiza ga Nabbanja ne bagamba nti Nabbanja awa Baganda b'emirimu mu government eryo egguliro difulumya babadde waliwo NRM abalina emirimu abafa ku kyalo ekimu nga bamanyi waliwo kiraka gwe badde bagenda okufulumya okulaga kati bo ne beesooka ne bawaayo Nabbanja ali ku ground ey'abantu otegedde iko kyengamba waliwo abakungu abali mu NRM be babadde bagenda okufulumya balinaga office bawadde waliwo ekitongole ekimu kye nagenda mu wallahi nga boogera olulimi okuva ku receptionist n'asiimuula kati waliwo yabadde agenda okubikuba mu pepa bo ne bamusooka ne baleeta Nabbanja kati Nabbanja n'apapala ffenna tuli ku Nabbanja ne twalabira gali amawulire kyobola tayebwa teyatunze tayebwa mu western atypical kati bakola ekintu nti tayebwa ono yabadde agenda leeta gatayebwa kati bano ne baleeta Nabbanja ne tayebwa naye Nabbanja nga yakulembedde naye nga beewalawo ne yabadde agenda okukuba tayebwa nti buli kimu kyonna kiggwereddemu bava ku kyalo kyekimu nepotism nagamba the definition of NRM is nepotism corruption whatever that is if you want to define NRM ekisooka NRM is nepotism NRM is corruption NRM bankwe tebaagaliza balogo kyobola omuntu ogwo akyasigaddemu atunda mukko Segirinya bamusiba kati Segirinya Sewanyana awerekera buwerekezi ku Segirinya bo bali ku Segirinya 1
emyaka ena buli NRM bwemala campaign it is looking for the next elections. Museveni wamala campaign 2021 kasita amala bwati ekiddako enkeera abalowooza 2026 either alowooza ku mwana we ku mukoddomi oba y'okusigalawo. Kati bamanyi nti akaluka 2026 ekigenda okukakola bintu ebi bulimba propaganda Isima Kyovola asobola okujja n'ayogera kakati ekyo kimu ekyokubiri ssente. Kati Munupu abadde ali master of fundraising omuntu Segirinya. Kati singa bakutte Segirinya yekka mwandibadde mukitegeera. Kati baataddeko Ssewanyono obuzaabuza kubanga bafunye bakwatira Segirinya ku bijambiye. Buli gwe bataagala bagenda mukwata wallahi. Olaba kye bakoze Kaka. Nalabye Kaka. Kaka kyamukwasa kimanyi. Kaka nno abantu bamumanyi. Gwomumanyi internal security former director wa internal security organization ekyamukwasiza bamutuuza ne bamuwa obwambasada n'agaana ne bamulinda omanyi nti tuufu bamukute ali ku house arrest obadde ki house arrest baye mwagala dda Kaka si muntu waabwe Kaka amaanyi gabaddeko gamanyi Kaka bagenda ebijambya by'e Masaka bagenda kukwata buli muntu gwabadde tebaagala basobola n'okukwata enkya okeera enkya ne bagamba wisdom omubiri Segirinya akyaliyo Segirinya abadde alina ovaayo naye bw'otegedde kyendetedde Kaka buli muntu yenna ebijambya tebigenda kugwa Masaka paka banaakwata buli muntu yenna gwe baagala kyova olaba owa Victoria University oyo muganga yabadde naye alugendeddemu singa babuloga nebadde tebagize bijambya nenga omusajja yazaalibwa Mitiyana ayogera Oluganda tamanyi n'Abaganda bamu abasinga yazaalibwa Mitiyana Dumba Professor Dumba namufunira sikaala Makere kani yazaalibwa mbulamu bwakyavu alaba n'agenda Rwanda ng'emirimu gibuze wano n'agenda Canada labayo naye kubanga ebijambya weebiri bayagala ddo mukwata lwansonga Segirinya lwaki teyavuddeyo gwe baagala kakati ntuze ku kyazaake buli muntu yenna kasita oli akweyimirira ovaayo tekibangawo Uganda kooti neeta omuntu nga mutadde n'abayimira weebali n'asigala mu kkomera ennaku ezisukka ebbiri tekibangawo kisose kusegirinya tekiba ate si luba lumu kubanga obudde buba buzibye nga sente banka gye mubadde kuba babagamba musasule kashi $2 million kati lwaziba lwa nsonga banka time yali eweddeyo kati enkeera ne bajja naye omanye ekyagwawo bwe bamala osasula sente baleeta risiiti ewa kashiya nga abuze kashiya abula kakati kashiya nabo ababazikira nga aliwa boyfriend we ne badduka oyeri yasirukwaga waliwo amubulira ku intelligence kashiya bamala ogimuwa kifuba nno gikwata badda ng'alina okusayininga ku mpapula bagenda otuuka ng'amasanyalaze mu office tegaliimu walina okutayipinga naye nga ku neighborhood weegali naye ku office yoyo alina okutayipinga tegaliiwo agata Segirinya nga tegaliiwo empapula omanyi roadmaya kyakoze n'agenda mu office ye n'atayipinga olupapula n'alumuleta namuga ssebo kuba yamugambye luwandiise pen n'aluwandiisa pen onagenda n'alutayipinga wamaze tutayipinga roadmaya n'alumuleetera walumuleetera n'alusayininga lwaggulu tebali era Alan Sewanya n'awerekera buwerekezi kakati abayo bwe kyagize bwe bategedde nti Zaaka agenze mu America ne baga kiwedde nga bagenda batya Alan Sewanyana omulamuzi oba kyeyagambye njagala abeeyimirira bano babeewo nga nsayininga tekibangawo ekkooti kasiteegamba tekuwadde bail weegambye abaani abakweyimirira ne bagamba leeta passport yo gwamweyimirira oba national ID we bikoma ebisigadde okusayininga empapula baba tebayagala balooya bakimala wuliriza kasite kooti weeyagalira abeeyimiridde ono kasita mulabiko omulamuzi n'aba bakita evaluation you evaluate someone eyayimiridde Farouk kati kikoma mu kooti kasita agamba Farouk oli substantial okweyimirira wisdom wekikoma ebisigadde paperwork ku luno eyabadde asayininga bajje Segirinya mu kkomera omanyi kyeyagambye sigenda sayininga mpapula zino okujjako ng'abeeyimirira Segirinya bazze wano atali mulamuzi bannaye kiri Uganda mama nnyabo tugende ku nsonga Faruko tegeera kino Uganda system bolongoto na mafia registrar sayininga ku mpapula Segirinya aveeyo yagambye ayagala abamweyimirira mu lote kiriyo weeyimirira omuntu omulamuzi alina okwevaluatinga ng'oli mu kooti bonfulume kooti kasita owaayo byagambye bandaga muntu ng'otambula ebisigadde pepa wakati weetaagisa ku Segirinya yagambye kati kubanga jukira ati tubamutadde bazze waleje sayininga n'agamba kozi bani abeeyimirira ono
empapula zizo nendaga muntu zaabwe baluwa sigenda sayinga sibalabye ng'akimanyi nti zaake yeyingira Sseginya taliiwo era wekizudde ntaliiwo zaake yete yategeera nti mu mateeka ekkooti we kiba kiwedde zaake tomunenya n'agenda mu Amerika omanyi kyabaddewo ne bata Alan Sewanyana ne bategeera nti we batadde Alan Sewanyana kigenda bakuba mu mateeka oli mu kkooti eyayimiridde omuntu wekigwera Alan Sewanyana ne bamulya nga bakamuta otegedde kyengamba Faruku eno regimu gyetugenda olina kuba na mutwe era bino kyaze nnyo wisdom okunyonyola bino ebintu nga si mirambo togyaleeta mirambo oleete Filista okomyewo gundi no kati byetugendako bintu biri makiwa olina kubulaga kubulidde naye oleeta emirambo bali ba mirambo kakala mirambo biri mirambo kati womala oleeta emirambo Faruku kubanga Faruku abantu bakukirizaamu leeta omuntu who can analyze kino kitegeeza ki Bobi Wine tebamudipotinze waliwo kyebayita okuma entry okuyingira n'okudipotinga bintu ebi Rema Namakula bamumako entry wofuna visa ya America ogifunye naye abalina obuyinza okuyingiza America babeera wali bwe bati bosanga Maria kinaye bamuma entry lwansonga bajja Rema Namakula n'agamba ndi ne Maria kituze kuyimba kanga Maria kyali eri n'agamba bambuza olina omuntu nti andinze ka ne baga ne bamuma entry tebaba deporting anti tebagenda kudda mu America byawule Bobi Wine yabadde mu South Africa South Africa bali mu corona ya wave 4 otegedde kyengamba corona otegedde kati etteeka mu America liri nti bw'oba obaddeko mu nsi ya South Africa ng'ogenda yingira mu America etteeka ligamba sooka ogendeko mu nsi endala oba Germany oba bityo oba Uganda okumala 14 days kati Bobi Wine wa South Africa yabadde yetakimanyi najje Uganda n'agenda Entebbe okulinnya kati wulira kino bwe yalinnya Entebbe bw'oba ogenda kulinnya ennyonyi bano abantu ba immigration baba kimanyi nti ogenda mu what is your final destination nti America ng'asoma wali wowe osembye okuba nti South Africa kati Bobi Wine bandibadde bamugambira Entebbe nti woba ogenda mu America obadde mu South Africa ennaku 14 tezindagwako etteeka ge bafulumizza tojja yingira America nga tonnamala nnaku 14 mu Uganda kati aba immigration be Uganda tebakimugambye kubanga babadde baagala mulabisa bategedde tebajja mukkiriza kuyingira mu America naye obuvunaanyizibwa bw'ekisaawe ekyovaamu bakunnyonnyola nti bino by'olina wadde olina visa togenda kuyingira mu nsi eri kubanga amateeka agafuga ekisaawe ky'Entebbe kirina obuyinza okugamba nti kino kirina olina yellow card eba airport otegedde airport ye Uganda bagamba amateeka gali gati airport ye Uganda bw'oba tolina for example yellow card ng'ogenda mu nsi nga yikkiriza yellow card be balina okugamba ddayo ofune yellow card togenda yingira mu eri nsi balese Bobi Wine nga bakiraba nti abadde mu South Africa agende mu America bamulabise eky'omukisa omulungi Bobi Wine ng'alinnya ennyonyi egendo yite kata bw'atuuka ekkata $1 simanyi Doha nga bamugamba ovudde otya Entebbe okutuuka wano ng'ogenda mu America tilwaki tojja yingira America amateeka ga America amapya bw'oba obaddeko mu South Africa olina okufunayo ensi gy'obeeramu 14 days sabe Entebbe bakikoze intentionally kulabisa Bobi Wine kubanga emirimu gya immigration officer kugamba gy'olaga nze nali ngenda mu Australia omukazi n'angamba visa yo eruwa kati nzijjayo olupapula nga nange kennyini kubanga mu Australia baatu olupapula tebateekamu visa mu passport n'atuna bwati munnange omu teyinaakyo oba kiki kyatayina n'amugamba tebajja kuwa entry olaba amateeka nga laba wano mu Australia munnange oyo yali awaayo nesse namugamba naye nja kulya sente za bwere bwena kukkiriza oyita Entebbe bagenda kufayininga they will fine ekisaawe ky'Entebbe kati ekisaawe ky'Entebbe kyakikoze kikigenderedde nga baagala labisa Bobi Wine newankubadde bajja bafayininga naye ng'ekigendererwa Bobi Wine atuuka wali mu America bamugaane bagakuba amawulire nti bamugobye mu America kati bo tebakimanyi nti ennyonyi gy'alinnyo egenda yita Doha bw'atuuka Doha ne bamugamba no bwetukukkiriza oyita wano n'otuuka mu America bajja tufayininga
doa yo n'ekikone doa ne mugamba nti ne esawe jove Uganda babadde balina okubuulira era bajja bafininga singa otukawa tunenya airport airport si ogwe airport ka staying is actually banenya airport n'ennyonyi ennyonyi bagifininga singa okuteeka ku nnyonyi nga tolina passport nga tolina visa waliwo ensi eziri visa free nga Philippines okifina ku entry naye waliwo ensi ezimu nga singa bakuteeka ku nnyonyi kitegeeza emirimu gyako airport yawo waliwo entebe polongoto babadde baagala kulabisa Bobi Wine otegedde kakati now Bobi Wine tebamudipotinze tebamuganya yingira America kubanga teyatuuseeyo ne NRM engeri anapika ebintu bino NRM ati bamukugambye campaign zatandika za 2026 okola campaign za 2026 zatandika era NRM ina bakandidate babiri ina Muhoozi ne Rwabogo opposition ina ogu Bobby nani nyatwali kyusa tumita babi yes kati bano bawereke of course NRM jakuleta bakatumba niyo eretebe bakyaguya niyo eretebe Elias Lukwago bani whatever it's okay eretebe Mau abafuna zero hey campaign mu Uganda bwetumala campaign ezino we look for the next elections okay kati Bobi Wine NRM yonne ekipise okukyogera nti bamuganyo yingira mu America kubanga politics wa Africa is a politics of perception bagala omuntu we Masaka obwe we Kampala bwana amugamba nti Bobi Wine bamuganyo yingira mu America akyusa ebirowoozo nti Bobi Wine munafu yagwamu olaba na America bamuvuddemu NRM bwe bulimba bwawe bwetambuza netamanya nti wali abagezi ba wisdom abasobola okunyonyola nanti kati siri muloga wa President Museveni era nagamba Paluku Museveni waba yatulogedde ogo ligenda lifuluka kuba tulina option ya magere okay kagala tugende ku bya BMK Susan Muhwezi nalabye amawulire nga gagamba ti ebintu bya BMK babirese mwane mu Susan Muhwezi ebintu bino bitege BMK sebeza BMK zali kwalali byenjogera wano ne byengenda okwogera nga byangenzeka bibyo byange era oba CID oba BMK oba gwenjogeddeko ku basimu yange 07049 ne Juliet zawedde akuboko Juliet zawedde kuba ne ya Faruku eriwa ate gwe Faruku ya Faruku amagenda gisoma Juliet zawedde omugaga Boston kuba ku kasimu 07049 kuba ensonga za BMK ati BMK zengendo okugabya si bya channel puliriza Faruku amawulire gafulumye nga BMK obugagga bwe oba percentage ki babulese mikono gya Susan Muhwezi mukyala wa Jim Muhwezi Jim Muhwezi nga mumanyi amapandalige eryeggulire abalifulumiza babukedde eggulire lya government Jim Muhwezi tanavayo gamba nti mukyala wange kyabulimba gomanyi kitegeeza ki let me tell you kitegeeza kiti according to my thinking abantu abamu yes BMK mukimanyi yekoledde obugagga bwe era is rich teri atakiwaka era mukoze era akoze wabula natudde n'endowooza zino hoteli zabadde azimba Zambia Ekaramoja etalina basulayo omanyi waliwo abantu abamu abalina wano obugagga n'osanga Ekaramoja ng'omusajja azimba 5-star hotel n'obuuza bani abasulayo nga tasalwa kubanga abalina ssente wano babagano zitereka Bulaaya kati baziteeka mu bantu abaawano kati osanga musajja ng'azimbye hoteli eyo nga musulamu abantu bana a week n'ogamba expense zaako so sasula hoteli eno azijjawo naye alindayo conference za government kubanga be bazeewa bw'okanya kulaba n'onoozimba hoteli yo ku Kyogamu teri bajja sulamu bajja twala omuzungu asule mu hoteli yaabwe wadde eri Karamoja naye bafuna helicopter emujjayo emaali ya BMK eggulire lyafulumye ligamba obugagga era ekyo tojja bisanga ebyo kati kankule BMK ne wanaleeta kiraamu togenda bisanga mu kiraamu lwaki BMK alese Mukamuhwezi mu maali ye according to me kubanga ebisinga tebibadde bibye twafadda Faruku oli musiraamu eggulire lino lye likikubye lya government if it is true kati kankwe one oli musiraamu oli musiraamu according to this government newspaper
which says that Susan Muwezi obugagga obusinga BMK bulese muye. Muwezi n'atavaayo ne BMK to clarify on this. Ne family ya BMK n'atavaayo kitegeeza munakwana olumbo ddwabi bo bagenda kuba n'ekiramu naye nga tekyogera ku bino. Babasomere obugagga bagamanyiza naye nga tekiri kati jasanga nga ebyobugagga byo omusajja biri mu trustee ba trustee nga tobamanyi banyindo ziri eno oba patana we no bandigambye era patana muganda wange muzee ngwanga lyafada Faruku bogenda wefisa wano nga tufunayo muganda wajja ku gospel live nga muzee yaleeta ekirevu tumugagende eri olina kubanga wakyogera to gospel live tegete kyengugamba tataleta Faruku katika Faruku ne wano wakyaliwo omugagga atali gwe bataliimu ati kakati BMK njemu amapete kubanga BMK musajja musiraamu nnyo BMK bamuziise nkowe ku ttaka ly'abasiraamu yetukkiriza nti wabaawo okuzuukira Allahu asooka BMK yandifunyeyo omusiraamu ate siyandigambye mbirese mu mikono gya Hamu omusiraamu kino nno kikutegeeza ebintu ebimu kakati tugende mpola BMK yandigambye nti kale mubajje simukkiririzaamu nnyo nekangende ekiwuli ewa kakungulu aya kubanga kakungulu sirabanga musiraamu ayamba bantu nga prisinia simu kakungulu BMK yandigambye kambiwe kakungulu BMK ku busiraamu bwabadde nako n'obwana ddiini kale weyandigambye nti buli musiraamu yenna mufere yandigambye kangende na mirembe ne Susan Muwezi bw'osaaga n'okosaaga Muwezi kukubiddeko saluti omanyi Muwezi mwagala nnyo bamugambako nti yabba ssente za kyokamu ng'ali UK ng'agenze ku medical check up namugamba era todda Uganda omanyi Muwezi kyakola yalinnya ennyonyi n'agamba njagala bannamawulire Entebbe we yatuuka Entebbe n'abagamba here I am come and arrest me bamute omanyi gwe bakwata Mike Mukula wulira era kati eyeggula togenda kuddamu ddiraba balisimba miliyoni 5 toddamu kuba story eyo ekyo kyawedde ebeeranga National Gazette yagenze kati n'ekiraamo babeera n'ebiraamo ebi babanga bayindi waliwo ekiraamo ekiba ekituufu n'ekiba fake kati ekiba fake kibagenda basomera after 40 days ekya BMK naye original bananyini bintu abasinga nga bali bano babasomera mu lujja naye ngeri emabega waliwo meeting etudde abagagga kozi Africana yange babanyonyera Africana waliwo Africana Zambia Africana oba Somalia oba Africana Rwanda nkubuulidde abasajja bali wano bagagga tukyalinawo omugagga wano e Kampala gwe bataliimu okujjako nga famire omanyi lwaki Hamu ye tumulekako nti Hamu nga famire ti Hamu omubala kyokuva ku ani jjajjawe taata we jjajjawe Hamu Mukasa oli yali gundi wa Kyaggwe bakalinamu ye yali bajita Kyaggwe yafuuka Buyikwe be baleeta baofuna opondo mu Buganda nti okuva kubanga taatawo kubanga yakulembera essaza lya Kyaggwe wali olina okuba ng'olina ssente tikati oyo omuzaana ogamba famire y'oyo yebadde kayinamu kati nojja n'ogamba mulwana nti tayali mugagga nnyo naye okuva nti twawuli kati mulwana wali owuliddeko nti weyafa waliwo kweyasikisa ebintu n'ova nojja kuwava munno bava munaakunyonya mu katabo ke obugagga n'emyaka we yali abukoze egguliro according to Bukedde it has said obugagga wa BMK Susan Muwezi nadafayo mwerira akawunga Faruku fene ennaku etubugaba osobola okusanga ng'omusajja ebimu pressure zamusse bali mumubuuza where is the money where is our money okakasa pressure omusajja bamuga where is our money ate abo nga batandise kubanja basobola n'osika motoka mbu yagenda n'ayogera n'agamba teyewolangako ne bagamba nze eyasoma accounts eyakulira ku mata okola business e Uganda nga tewewoze olaba basudiri bebewola olaba abasajja ba Hamu abadde yewola mu DTB bank ne bamubba tosobola zikola nga towewozeeko guwayo nozimba kalina nozimba hoteli e Zambia nga mugenda ogula obutabo bakuyingira nasoma wava munno n'akunnyonnyola nti system gye yakola mu business abajamani bamuwanga emmotoka mu form of kumuwola gwani atewola bw'atasoma tulageyo jjajjawo yalina ssente
Owaise family hamu. Kale katumaliriza. Uliriza njagala ondeto family ya PMK. If I'm wrong njabagamba mu nsonyiwe. Mbulira tugambe jajjawe sente zigwani atewola. Bichi byoyogera. Na CBS yewola gongana tewewola. Bali balina okuyingira mu. How nga n'omusajja omugagga katika nkuli abagagga. Kamya badde 9 Simba manyo mulaba. Simba manyo bagitutte. Babbi ati kamalawo baganda. Eno kuluma si kulumumba. Ye muganda ye kabadde n'ebibye ku Simba manyo naye Museveni yagambye. Anti labayo ba probingesi. Waliwo ebyobugagga by'abantu bigenda okukomawo mu bantu awo nga Museveni ne government emaze okugenda. Simba manyo bagitwala. Bagitwala Museveni yagambye bannange biki bye tuliko. Naye nga Bank of Uganda ekiremeddeko batwagitunze. Equity Bank egamba twagitunze. Bamukola akakodyo. Simba manyo katika nkule. Oyo musajja Simba manyo yazimba MTN Tower. Nga during that time nga ebizimbe tubiwa bazungu. Omuganda balinga wola basembule. Najja nasaba ploti eyo. Jolaba ya Simba manyo kubanga public land bali bagikola tonnerabira katono nyo kengendo okwogerako waliwo kenawulidde ku citizenship double citizenship yetaga show namba kwese eyo aba diaspora baginsabye twetaga tugenda kola bana next week tugenda kola kwanga ino bigeze abalina double citizenship tugenda bawa omusajja tugenda bawa bwino omuto next week buli aina double citizenship sikitu tasola owninga tatu tugenda bibawa abo bloga benale mbagala babu waliwo ebintu M7 byakoze bikyama nate tujja muwayiriza bimu tujja muwayiriza kiringanga okugamba Faruku waliwo abantu abali e Bulaya ba bloga benale bagenda batambula bagamba ntinno wowa Faruku send mbonojja Uganda bajja kukwata ekyo sikitu aba bloga benale manche bafa bagala kugana abantu batuwa ku sente zaabwe bwe tugenda kola omusomo ogwo gw'ettaka ng'olina double citizenship kibeera tufune obukakafu obulungi so Simba manyo Bank of Uganda nabayo omusajja n'azimba Simba manyo nga tebagibanja ne yeewola sente nga alina hoteli gy'azimba bwe yeewola sente President Museveni yawa order nti during COVID omuntu yenna gwe babanja oba badde osasula loan banka hold bw'aba tasasudde temumubanja tusooka tudde mu period ya COVID Simba manyo bagituuze mu COVID Mutabira agamba twagitunze nga Museveni yawa order omusajja teyasasula because president yagamba nga mu America ne mu Nsendala bagamba banka mulindeeko kwate bintu by'abantu kati ne Rwanda Kagame yagamba buli company oba entity kati ngola boyo musajja Simba manyo bamitakamya tosasula ne banka ne baziwa waiver kati bo batunze ekizimbe kya Simba manyo kyo musajja ate si kimu ne hoteli ye toyanze bodo tubadde kale abantu badako tugenda kujja next program ntandikirawo boba wagula ebintu e Uganda toweralikira wama ngenda biba nnyonnyola temufa kubali abeeyita baani simanyi baani sijja bogera kwa maire ababakanga ngenda basomera etteeka what does dual citizenship mean etteeka ligamba ki erya Immigration Act tugenda otandikira next week mwebale nnyo mwebale